Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Olamusako yonna gy'osinzira okutulaba gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope. Ali ku Tish TV n'emikutu gyaffe emirala we bali kutugoberera. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Twandiza omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Njagala mpulirize bulungi olwaleero. Wali omusumba sinnamutegeera namanya by the way, naye alabika oba wa Nigeria ekyo. Gwamumanyi ojja tuwaawo answer mu comment section. Alina obunabbi bw'awadde eri Musumba Kayanja ate n'okutwaliza awamu eggwanga Uganda. Alina ebigambo by'ayogedde ebirese abangi nga beebuuza, abamu ne bakubaaza aleluuya, abamu ne bagamba Mukama mwesigwa. Buli omu n'ayogera kyonna ky'ayogera okusinziira ku ntegeera oba ku ntaputa y'ebigambo ebyo ebyogeddwa omusumba oyo. W'osoma Amosi 3:7 Mukama tasobola kukola kintu kyonna oyo ng'abikkulidde ku bannabbi be. Naye nze nkyalinamu okubuusabuusa ku bannabbi b'ennaku zino n'obunnabbi obuweebwa obw'ennaku zino, kubanga obusinga buli self driven. Omuntu alowooza ekintu n'akiroota oba n'akyolesebwa, oba nnyinza okuba nga omuntu oyo mwagala nnyo. Okitegeera, okimanyi obeera n'omuwala ng'omwagala nnyo, otandika oloota mukoze embaga ng'oba tubirowoozaako ki buli ssaawa. Naye njagala owulirize obunnabbi buno oba onokkaanya n'omusumba oyo oba nedda, kinaava mu ntaputa y'Omwoyo Omutukuvu gy'anaaba atapuseemu ebintu bino ate mu bulamu bwe. Ddakiika zijja kuba nga 3, si kawanvu nnyo. Kawulirize ggwe Munnayuganda, ate ge kawulirize ekkanisa, ate naawe asabira ku Miracle Center Cathedral, nawe wulirize obunnabbi obwo. Tweyongereyo. This is for the nation of Uganda, and this is what the Lord told me. And it has to do with Pastor Kayanja. Pastor Kayanja is not just supposed to be an advisor to the government and the governments, but he needs to help the nation of Uganda to navigate their future. If the future of Uganda is placed in the hands of a fool, the future of Uganda will be an exact copy of its past. And that's why God told me to make this statement with a lot of humility and wisdom. Pastor Kayanja has the highest responsibility of his life this time. I'm not saying that President Museveni is leaving office. I'm only saying that Pastor Kayanja has a task to help the nation of Uganda navigate their future. His responsibility is beyond advisory. He must ask God to help him to save the nation of Uganda. Uganda does not need to waste more time. It is headed towards a better future, but a small mistake can ruin. But we pray for them that God will intervene in their situation in Jesus' name. Accept my request that we pray for the nation of Uganda. There will be a transition. It is not very far. It is not very far. There will be a transition, but it's not very far. I spoke a few days ago that even President Museveni will not be in power forever. There comes a time when you can't be in power forever. So that season is not far from now. That season is not far from now. But without prayer, that nation
will not survive the test of the future. Without prayer, the nation of Uganda will not survive the test of the future. Kale kansuubire nti obunabbi obwo buwulidde bulungi nnyo era nnyo ddala, naye ennaku zino prediction zisusse nnyo. Ennaku zino tetukyalina bunabbi prediction, kubanga omuntu agenda n'ayogera ekintu Mukama yamulaze nga n'omuntu omuzibe w'amaaso g'omwoyo asobola okiteebereza. Okitegeera? Omuntu asobola okugamba kyeki kuba ayogedde ku bintu, waliwo kyakonyeeko ekya transition. Saa zino waliwo atasobola agamba nti transition esobola okusoboka. Ate simanyi lwaki bano bannabbi oluusi balinda ebintu ne bibaawo ate ne boogera. Yogera before. Naye bw'olaba embeera eraga byonna by'oyogera, obutebuba bunnabbi naawe. Siwakanya, sirigamba ono, naye bangi benze nga ndaba bali eyo Nigeria balagula Uganda yokka ne Kenya. Uganda, Museveni, Uganda nemwe bamwe teri bizibu. Mmwe temulina bizibu eyo bamwe bisobola olagula. Era mwe mulaba Uganda yokka. Ate balaba bayagula usual things. Usual. Katonda waffe takola bintu biri usual. Akola ebintu ebiri impossible. Naye akali obanga by'oyogera n'omusamiza asobola obbiraba n'omutamiivu ng'akiraba nti kino kigenda kusoboka, obutebuba bunnabbi. Ate olina ne bitandika kubaawo ate n'oyogera then gwe toli nnabbi. Obwo si bunnabbi. Kaakati omusumba oyo mu bigambo bye agambye nti omusumba Kayanja talina kubeera bubeezi muwabuzi wa ggwanga oba wa mukulembeze, naye yalina n'okuyamba ama future maaso wa Uganda, amagenda ga Uganda. Muba mumulaba bulabi nga advisor nti asobola wabula omukulembeze bunamugamba muna His Excellency wano kinabeerawo ekiti His Excellency wano kinabeerawo ekiti. Muba mwe mumulabiramu eryo ettuluba mukati ate awo ye yasukkawo dda. Kati yayinza okuba nga yeyeetoolezebwako ensonga ez'omuggundu. Amagenda ga Uganda galina okuba nga Katonda agatadde ku oyo mbu geetoolera ku oyo. Kusinziira ku bigambo by'omusumba. Tonyiiga. Manyi abamu mugamba oli kulumba ate kati awo numbye ki? Yayagadde obubaka buno butambule butuuke ku musumba. Kakati era n'agamba Mukama amuyambe. Mukama ayambe omusumba Kayanja asobole okuba nga ate anunula eggwanga lino Uganda. Simanyi oba mu ngeri ki, sikitegedde, naye basaba Mukama amuyambe, God to help him to save this nation. Ndowooza nga bagambye nti Mukama amuwadde kubanga amukozesa lino eggwanga Uganda okusobola okuba nga likola ki, lisobola okuba nga ate bigenda maaso. Era bingi byayogedde naye mukomekeza agambye nti awatali kusaba mbu lino eggwanga Uganda liri mu ntata. Amagenda ga Uganda gali mu ntata. Kakati sirabyawo bunnabbi awo, sibulabyewo. Tebanga nkuwaddamu 3:7. Waliwo nekyandiro kiri kimu. Jeremiah Isaaya balagula ne boogera watu ayogera Mukama Katonda nga si wayogedde. Bino ebiro bannaaye our mind speak. Tebirwe mu Katonda ayogera. Katonda ayogera, endowooza zaffe zoogera, ne Sitaani ayogera. Okitegera? Ensi 3 zino zoogera. Naye okwawula nti kino kivudde eri Katonda, kino kivudde eri Sitaani, kino ndowooza zange, muganda wange olina okuba nga amaaso go ag'omwoyo gali myamyamya, nga n'amatu go ag'omwoyo gali ki? Gawulirira ddala. Otherwise you will not differentiate these 3 spiritual realms.
oba bino ebirooto ebisatu. Kale nze siwakanya abasumba naye prediction zisusse. Abamu tubawulira bapredicting agenda bangula World Cup. Bannange kati yabakyalina bunnabbi buli abo bunga mutubwa ebintu biri usual. Okitegedde biri usual. Nze kyemmanyi lino eggwanga Uganda liri mu mikono gya Katonda. Aye siwakanya Musumba Kayanja. Musumba Kayanja he has done his part. Akoze kyakola tosobola, you cannot deny talina kyakoze. Musumba Kayanja alina kyakoze, contribution y'eggwanga n'omubiri gwa Kristo. Naye tosobola kugamba nti mu ggwanga lyonna Mukama future ya Uganda agitadde mu yoba olimbe naawe. Siwakanya kisoboka, naye kankubire wali abasajja abaami n'abakyala abali eyo nga tebamanyikiddwa, naye ng'omutima gwabwe gwonna, endowooza zaabwe zonna bayimiridde mu kituli ku lw'eggwanga gye bali. Nga tosamulako kamera toli mumanya, but they are there. Wali kanisa gye ziri nga zasalawo to dedicate their internal life nga basabira oba balinamu ne team nga they intercede on the behalf of the country. So ze balesaba obunabbi bwammwe obwo. Sigamba ono waliyo n'omu mu Nigeria gwe nalabye ayogera ku transition mu Uganda, kimanyi biki naye n'abasajja Sumba baffe baba badde ki twa bintu bigera tutwala mu ggulu bituyambe. Oli kutubula ebintu ebiri usual n'omuto byalabako mba oli kutuwa bunnabbi. Okitegere ebintu ebiri usual. Kaza zino omuntu ayogera ku transition mu Uganda oba olagudde. Tali kyoba olagudde mu kuba ekyo n'ayonka akiraba. So Musumba we yagambye mbu omusumba ekya Uganda emuli mu mikono era Mukama gwe toozaako ki ensonga. Bwe era abatali kusaaba eggwanga Uganda amagenda gaalyo mabi nnyo. Ekyo kiri obvious. Ne weba nga si Uganda, ne weba nsi endala yonna, bwe watabaawo kusaba ku lw'eryo eggwanga, ensi ebeera mu matigga. Obumenyi bw'amateeka obutabadde bugenda kujja, buli muze ogutabadde bugenda kuba nga gumerukawo. So that is not, tozagamba abatali kusaba Uganda eri mu matigga. Then that is not si kipya. Aye kankubuli abantu gye bali abali nga bali kusabira eggwanga lino. Ninga togenda balaba mu makamera, tebagala kwefuuyira mirere. Bano abamu betulowooza mbu batambulibwako ensonga. Okitegedde? Betulowooza nti eri be batambulibwako ensonga yaba bajja yimira ku lw'eggwanga. Oyinza okwesanga nga bali ku byabwe. Nekikwewuunyisa nga bali ku birala nnyo. Missoni zaabwe endala olaba bayingidde ewa kulembeze gy'abeera ng'olowooza bagenze mubuulira Mukama nga bo bagenze wa mugaati baasa kubafunira ku mugaati tobabuulira ebyo. Naye ng'ate waliyo abatalisisinkana na pulezidenti, tebamanyi nakuba ligenda mu State House naye nga they have dedicated the entire of their lives. Kataata abo bo Mukama taboogerako era ayogera ku bano. Nze saa zino omuntu wajja nti nabbi kyoka kudda emabega. Saa zino omuntu najja nti nabbi kuba saa zino bannabbi balina n'amakanisa ate nabbi tolina kuba na kkanisa. Nabbi olina okubeera wansi w'omusumba. Nabbi olina kubeera wansi w'omusumba. Naye kkanisa gye ziri nga zikulemberwa nabbi. Monday to Monday, month after month, year after year, bwe balinnya katuuti bunnabbi bokka.
Rekoshanda ndaba nature naruli. When will God's people start to eat spiritual food? Era wasoma ekyawandiikibwa akinyoola n'akikomekeza ng'akikasuse mu bunnabbi. Kati abantu ababeera mu kanisa weezito baba baakonna spiritual, nze nkubuulira. Baba ebyo bye basiiba bawulira, tebafuna mmere ya mwoyo, tebalya kukuta, baba baakonna, era tebasaana kusaba. Zikazi ezikulemberwa bannabbi bannaleero. Ate si buli ssaawa nti bunnabbi. Nzibenda abantu bansobera. Buli waayimirira n'alagula. Buli waayimirira n'alagula. Buli waayimirira. Ayinza olagula ekintu kyekimu emirundi 10 oba asatu nga tekituukira na kutuukirira. Anyway, naye njagadde kubanga nange mbawa obubaka obwo omusumba yasabye tubutambuze. Nange bwongeddeko ebigere bya There is Still Hope. Bubo ne buyogaayoga ne bukutuukako awo wonna w'osinzira okuba ng'okola ki? W'osinzira okuba ng'ate otulabira. Simanyi bagwa ensonga oziraba otya, naye nze okusinziira ku ndaba gye ndabamu, ennaku zino batuwa prediction si bunnabbi. Prediction kuteebereza. N'ogwo musomi Mukama yaŋŋambye eggwanga Uganda, Mukama yaŋŋambye era Uganda, Mukama abo bonna bateebereza buteebereza. Teri prophecy ezaamu ze batuwa. Teri. Tukolemba. So, kati people have turned predictions into prophecy or prophecies. What ekyo? Abantu bakyusiza enteebereza ne bazifuula obunnabbi. That's what going on. Oli atuula nagana okusinza endaba gye ndabamu ebintu mu ggwanga Uganda. Kino kyandibaawo. Najja n'abagamba Mukama ŋŋambye. Jjukira asibya birowoozaako era ogenda biroota. Ogenda biroota. So, Makayanja wuuyo bamugambye nti alina oyimirira kubanga eggwanga Uganda ligenda future yaalyo yebulunguludde ye. Era mumusabire mbu Mukama akole ki? Yalina okuba ng'awabula. Ate takoma ku kuwabula buwabuzi kyokka, wabula ataayambe amagenda g'eggwanga Uganda. Kusinziira ku bigambo by'omusumba oyo oba waawa. Tumanyi bakyaki kiba ne mwaba abamanyi mumanyi buli kika ky'omusumba kati nzo obwanga wamwerabidde kuba musumba kyoyo. Anyway, tugeze kaguwa example. Yengereze kwani mukwano gwange. Anyawo kale gwandaba oli mukwano gwange. Nigera ku makya ne ŋŋamba Kama ŋŋambye ogenda va w'amaanyi. Kati wabaawo kipyaki. You are my friend. Oluusi badde bye ndowooza. Oluusi olina embeera gy'oyitamu. Njagala kuzzaamu maanyi. Okitegeera. Bonadde bakunyooma balowooza nti you are nobody. You are nothing. Sigamba omusawo. Balabe obunnabbi bwendeese batye Katonda omulamu. Manyi bw'ontegedde. Kati oba tontegedde ojja kuntegeera bwe nnaaba nkomyewo. Wamma gamba Yesu nkwebaza ku lw'obulamu bw'ompadde bukuwa beera omulokozi era Mukama waabo. Saasira obutali butuukirivu bwange onaze n'omusaayi guntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu emirembe gyonna. Buli andaba n'aŋŋamba amiina era amiina nnyo ddala. Kanetoolemuko katono wenkomawo bigi bye tugenda okuba nga ate twogerako amakya amalungi.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.